Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority bakoze ekikwekweto ekyegeegwa ne basanga omusajja n'eddagala lya gavumenti erigema obulwadde bwa kalusu mu nsolo n'abategeeza nga bwe yali gyeyibanda. Ono okumubuuza akana n'akataano yabatuusizza ku mukozi wa gavumenti Nathan Balisagala alina famasi eyitibwa Urban Nasa Vet Pharmacies esangibwa Yibanda. Veterinary officer wa district ya Yibanda. So mukozi wa gavumenti abadde akozesa advantage eyo okujja eddagala lya gavumenti n'aliyingiza ku katale n'aliwa abantu bwananyini okubitunda. Ono era mu famasi ye basanzemu n'eddagala lyerimu lye basanga ne Lukondo gwe bakwatira ekyegeegwa. Era n'agamba nti waliwo mukulu akola ku district abadde alimu, mukulu yayitibwa ni Mwesiga Ivan lab assistant lab technician wa Yibanda district, naye abadde akola nga assistant store keeper we ddagala lya vaccines ery'ebisolo. Ye Ivan ni Mwesiga amyuka lab technician mu district ye Yibanda agambibwa okuba nti eddagala lino yabadde aliwo abaana ababiri bamusoyeza kajajijaji w'ebibuuzo nga byaddamu abitankana. Don't you think you're supposed to consult or inform? I have not understood you. Because I've told you the protocol we follow. Is that the formal protocol or your own protocol? They printed a paper and it was given to me in the lab. Whoever takes the vaccine should first sign and takes the doses he wants. Okusinziira ku mwogezi wa NDA Abiaz Ramiri, omuze guno guli nnyo mu bakozi ba gavumenti nga bakozesa akakodyo bwe katyo okutunda eddagala lya gavumenti erina okuweebwa abantu ku bwereere. Syndicate z'ababbi b'eddagala lya gavumenti bwezityo bwe zikola, intelligence yaffe tulaga nti eddagala lya Yibanda balibba ne balitwala kyegeegwa oba Fort Portal ery'ekisolo ne balireeta e Kanungu okugezaako okubuzaabuza. Lwamiri agamba nti abantu nga bano be babavumaganya, kale n'asaba abantu ba bulijjo okuloopa buli gwe beekengera. Ofuna information ekwatagana n'ekibbi ky'eddagala lya gavumenti tutuukire tugezeeko okutangira bano bakyeyagaliza kubanga nga zino vaccines va nno mu kuba okulibba kulijja mu mikono lya gavumenti ne balitwala mu buduuka bw'obwananyini. Eddagala eryo lirina okuterekebwa mu temperatures za wansi nnyo. Ensonga lwaki gavumenti bwereeta etwala ku district gye yateeka fridge ezirina okutereka vaccines. Abakwate bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa ogw'okubeera n'eddagala lya gavumenti nga tebalina lukusa.